Angamba nina omulimu gumu wayene ku university. Nina omulimu gwa askari. Oli kati askari yali mu kiseera ekyo ng'agenda yali addayo ewaabwe. Nangamba onaakola ne mugamba brother nja kukola. Ne bantwala ne bantendeka for 3 weeks. Awo nintandika okuchapa. Ate n'omulimu omulala twaguyitanga gwa work study program. Work study program kwalinga kuwoza bintu university munda abaana bamala okulya ku ssaawa 6 n'oyoza ebintu nate sawa class z'essaawa 8 zagendanga okusanga nga dishes ziwedde ne buli kimu nodda mu class ate n'okola ki n'osoma. Awo basasulangawo emitwalo gyalinga 25 tegyabeeranga gya cash naye gyabeera mwezi buli mwezi gyabeeranga gya kuyamba kulaba nti omalako semester osobola okubeera nga osobola okumalako bulungi okusoma. Tegyabeeranga gya cash wabula gyayambangako ku courses. Buli courses y'ekisubi mu ekyo ekiseera yalinga ya mitwalo 13 n'ekitundu buli courses. Basasulanga eri directly nga gye bazitemera. Ekyo kyatuyamba nnyo sinze nzekka n'abayizi abalala bangi abaamalira ekisubi kyatukwata. Mwali bangi abakikola nali mmanyi nti kyali kyabalondemu naye kale era ffe abaabeerangawo kyatuyamba. Kale nkwaniriza nenkwebaza okuba omulabi omulungi owa Fic Media. Abantu bano mbanoonya ne mbakuleetera oyongere okubategeera osobole obbawo akalulu kubanga bakwetaaga. Kano ke kadde ke basingira ddala okwetaaga kubanga ogenda kubalonda. 2026 231 Yiga Joseph gwe nnina nga ajja mu office ya meya wa division ya Nyendo Mukungwe. Ate nga abadde speaker ku kakiiko kano kennyini. Nkwaniriza ssebo nsaba obuuza abatulaba obeyanjulire. Abatulaba ku Fic Media nsanyuse nnyo okubeera wano ne mbeebaza emirimu gye mukola gyonna egigasa ekibuga kyaffe kino Masaka ate nga n'egy'obuntu. Nze Yiga Joseph mu kiseera kino nze division speaker wa Nyendo Mukungwe ate era negwanyiza okubeera division mayor owa Nyendo Mukungwe. Ndi musomesa mutendeke okuva ku Uganda Matters University naye branch y'ekisubi Brothers University kati luli yali tanafuna charter awe namalira sebo. Ndi muyizi wa Centenary High School mu Nyendo ate era ndi muyizi wa St Paul Kitovu ndi muyizi wa Moran Paul Primary School. Moran Paul ene yali ekitovu. Nekye kyatwala essomero eryo nga lyali ly'amaanyi ffe otwajjira ekitovu nga ly'essomero eryogerwako. We namalira ekyomusanvu walabika mu administration nga bwe zibeera ne management we wali omutawaana omunene ate n'amasomero ago gagenda ne gagaziwa ne gabeera mangi nnyo kati ne gabeera 8 we nasemba ogamanya muno mu Masaka mu ggwanga lyonna we nasemba ogamanyira kati kiyinza okuba mu administration ng'ekimu kyalyanga ekirala nga tebakirabuukiridde. Gaali g'abazungu mwalimuko funds naye n'abantu ba bulijjo kati nga ku Moran Paul ey'ekitovu siyinza kugamba nti mwalingamu abazungu ennyo kubanga twasasuliranga ddala akasente akategeerekeka okulaba ng'essomero libeerawo. Ani yali founder? Yali founder omugenzi Kato kakati ne liddamu ne liraningibwa omwami Waswa omulongo Waswa ne More mukyala we be baali baliraninga. Yes sir. Njagadde okumanya why were they called Molly and Paul? More yali mukyala w'omu ku balongo abo abatandika amasomero ga Moran Paul. Seza Paul yali mulongo. Paul mulongo wali nakati wali ali Kampala Kibuye we wali amaka gaabwe era kyemanyi walingawo nawe essomero erya Moran Paul. Kati ziri branches endala zaavaawo ngene y'ekitovu oba waliyo ezikyaliyo? Branches endala zikyaliwoko kati nga bw'ogenda wano n'oyita Ebukunda n'oyambuka waggulu awo waliwo essomero lyaffe erikyalirera Moran Paul. Kamuzinda weeriri waliwo ne technical school weeriri ate ne Kampala ekibuye essomero likyaliyo.
So kati mu kusoma kwo ogamba watandikira ku Mole ano tulirayo P7 saatandikira ku Moreland Po natandikira Kitovu Boys mu kiseera ekyo nga bwe yali iru lyavaawo sirimanyi Kitovu Boys kati ye Kitovu Mixed School St. Paul kati ate Kitovu Girls wolaba Archbishop Kiwanuka Senior Secondary School amasomero ago luli gaali ganjawulo ng'eri mu boys ng'eddala girls so gali single sex schools gali church founded schools Catholic church founded school kati gwe otandikira mu boys nga single sex nga single school ate ne malira ku Moreland Po primary school we namalira ekyomusanvu kati ku Mole weyungayo mwaka ki mu class neyungayo mu kibiina kyali kya mukaaga we nagenderayo mu 9 mu mukaaga ne malira ekyomusanvu mu 9 mu musanvu bwe namala ovaayo kwe kugenda ku bwe navaayo ne ngenda ku Centenary High School. Centenary yali naye etandika butandisi mu kiseera ekyo mu 9 mu 8 naye olw'ebyenfuna bye twalimu ewaka saasobola kumalayo myaka 2 ku Centenary mu ekyo ekiseera nga mukadde tasobola kusasula ssente ezo egaali si kangi nnyo naye era amaanyi gaali matono agamukadde kati nenvaawo nengenda lirimu oba olwa gavumenti purely private Centenary High School it is a private school nze we nabeererayo it was a private school kubanga nakomawo oluvannyuma nga wayiseewo emyaka 3 bwe namala senior 4 nenkomawo ku senior 5 ne senior 6 era ku Centenary High School Nyendo. So eyo nomalirayo 4 4 nagimalira ku St. Peters essomero eryo lyalinga mu Kasana naye kati nalyo lyavaawo wempulira wa master Mubiru ndi muyizi we emyaka senior 3 ne senior 4 kati ate senior 2 ndi muyizi wa Stella Maris waggulu wali waggulu awo eri wasomerayo mwaka gumu nga kubutaabutana embeera y'ebyenfuna teyali nnungi ne mukadde nga tagirina ng'olina okumala okukola n'ofuna essente mu holiday n'ogattako ez'amukadde ate n'osobola okubeera ku ssomero wagenda ng'okwekanga taamu emu ng'ogibuuse ate n'okwasaganya ettaamu ekola ki taamu eddako bwe bityo mwaka kaseera bwe bityo ebyabeera kati 4 gimalo zaako ki 4 bwe njimala natuula ewaka omwaka mulamba nga sisoma naye nga ndi mu kukola n'abazimbi poota asaalinga ate poota nayiga okuzimba mu senior 3 ewaffe ebujja enjeru ekyalo ekyo kyalina omwami Musuule yayamba nnyo ekyalo ekyo ennyumba ya mwami Nkwaju yanguli Nkwaju mwami oyo yazimba ekereziya ey'Ekitovu yayamba nnyo nti buli mwana abadde akulamu wabeerangawo ekyokukola kye bamuwa ng'agendanga omupoota ate n'avaayo ng'ayiza emirimu n'agikugukamu n'atandika okukola trained by job bwetyo bwe twabeeranga nenfuuka ate omuzimbi kati bwe nafuuka omuzimbi mu kiseera ekyo nakolanga ne mwami Simbwa George ne mwami Robert Musuule be nakolanga nabo bamoze bonna twabeeranga nabo nga ba site manager baffe be twabeeranga nabo ku site kakati ngo omwaka ogwo nagumalanga ndi mu kuzimba ndi mu kusevinga ssente bwe namala okusevinga ssente nengenda mukama nampa omukisa gwali gumu naye nga naziteekanga ku account najjanga ku Centenary Bank ne mpakinga ssente zange mpola mpola butagala zikola ki kuzoonoona bwe nagenda okukola ku kitongole kyali kitandika bakiyita Tekera Resource Center waliwo omwami Kiweewa Francis kojja wange ali ku kyalo bakiyita Kasaka yampita najja nangamba jangu oyambeko bano walinga w'abazungu abajjayo okutandika okulaba nga bazimbawo eddwaliro ate mwami Kiweewa yayinawo primary school gye bayitanga Lwega primary school kati bwe nagenda okukola nabo mu vaaka ya senior 6 mweki ekiseera nga sinnaddamu omwaka ogwo nga sinnagenda ku ssomero ne banjagala nenkola nabo bulungi okuyambako okutranslatinga oluzungu ne community
nembeerawo ate ebyokuzimba bwe byaggwa ne bampa omulimo nga estate manager owa ekitongole ekyo nembeererayo ddala paka mu 2007 nabeererawo ddala awo. Tekla ekitongole kyali kikola ki? Tekera Resource Center kitongole kyali kimanyikiddwa kiinawo eddwaliro likyazimba mu Buwunga, kyalinawo primary school eyo gye bayita Tekera primary school kati, ate era kyayambangako ku bayizi okulaba nga babeera ku masomero nga kigaba sponsorships ez'enjawulo. Bwe tutyo twabeerangayo n'omwami bamuyita Eina, mwali muno bamuyita Eina Matovu Rubira, omwami oyo ye founder w'ekitongole ekyo yali yava Kire. So, ofunye kasente oloddayo otya okusoma ati? Wenfuna akasente waliwo abazungu abajjawo, kati we bajjawo ne mbasaba okudda ku ssomero ne baŋŋamba okutulaga nti oyina obwagazi tetugenda kukuwa buwi, gw'oyinawo ki? Kyekyali ekibuuzo kye bambuuza, kyali kinene mu kiseera ekyo, naye omukisa gw'omuntu nga bwe guli nzijukira mu kiseera ekyo nayina 67,000 ku akawunti. Bwe nabagamba nti ninawo ssente, omwami bamuyita Ben Calhoun kyava ŋŋamba nti yiga bw'oba ogamba nti olinawo ssente genda otuleetere bank statement tukakase nti kyoyogera kiki kituufu. Najja ku Centenary Bank nenzigyawo bank statement nenjibatwalira ne bansuubiza okumpanga $5 buli semester nga ndi ku ssomero alina okulaba nga nyongerezaako. Bwe bityo bwe byali neŋŋenda nenjoyininga Kisubi Brothers University, naye luli bagiyitanga Kisubi the Constituency College of Kisubi Brothers University kubanga yali constituent ya Uganda Matters University. Kisubi yali teyeetongodde nga terina charter, naye kati wenjogerera aba brother bafuna charter ya Kisubi University beetongola, era empapula zennina zonna zirina Uganda Matters University. Ng'ogenda kusoma brother? Nasoma busomesa obwa secondary. Why was it called Brothers University? Kubanga musingi gwa abatandika university gwa brother, aba Brothers of Christian Instructions be batandika bananyini St. Andrews College, bananyini wa SMAC aba Kisubi. Kati ate okay, ugambe nti by then yali college. Yes. Oro 5 ne 6 gye wagisomera? A college. Kati Makerere, it was a college school but equivalent to the university. Naye we yali kati a constituency college of Uganda Matters University. Nti yali part ne Uganda Matters University naye obusomesa gye twabusomeranga naye nga tuliba University ya Uganda. Mala 4 n'ogenda osoma obusomesa? Nedda. Bwe namala 4 naddayo ku Centenary High School Nyendo nensoma senior 5 ne senior 6. Bwe mala senior 5 ne senior 6 nentuula omwaka nenjoyininga Kisubi Brothers University, a constituency college of Uganda Matters University. Ogenze kusoma busomesa? Busomesa owa secondary. Eso. Okay. Tuli ne Yiga Joseph tuwayamu oyongera okumutegeera ate gwabadde amumanyi ate nawe abadde tamumanyi omutegeere. So olwo kombina eki gye wali otutte era ng'otunudde subjects ki? Nakola HDG History, Divinity, Geography ne strokinga Luganda. Ze nakola nali mu ata awedde emirimu era amasomo ge navaayo nkuguse okusomesa abayizi ge masomo ga history ne divinity. So gundi kombine gyoba otutte kwekyesi yekuwa wali kiri kyojjamu okulabanga okola obusomesa. Kati okusoma obusomesa kuno kubeera kutya o specializing anoga nti kati nze subjects zange njagala eno neeno nobanga gwe zojja okusoma zokka. Kakati batunulira performance, batunulira scores zo kwekyesi wali kwekyesi
ate ne bazigerageranya neza senior 4 kakati balina engatta gye bagatta credits ezo okulaba nga bakugira mu kombine nongi ate gyogenda okukola mu busomesa okulaba nga ddala kituufu tezikunyigiririza mu kulowooza wabula ate ne boogenda okuziwa ng'osobolera ddala bulungi okuzituukira. So history ne divinity sigwa mwerondera, it was because of the marks you scored. Ne university ng'enyambako nti kino kijja kuba kirungi ng'okisomesa abaana n'okukibakwasa mu mitwe gyabwe. Giba myaka emeka? 3 gye namala ekisubi. Birimu ne school practice? Birimu school practice. Nakolera ku ssomero eryasooka school practice bagiyita Precious College eri Luzira gye nakolera, naye munange naveera mu busomesa nga gye nkoledde yokka. Muzikolamu emirundi emeka school practice? Mirundi 2. Tukola mulundi ogusooka tugikolamu emirundi 2. Bwe kityo bwe kiri kati awo Eruzira mwaka gumu oba buli 2 second year ne third year. Bwe kityo bwe kiri. Obusomesa bulungi naye abasinga tebabwagala kaŋŋambe bwentyo olw'ensonga akasente oba oli awo sike kajja ekiri awo katini ate ndowooza n'embeera abasomesa gye bakoleramu ndowooza kyekireetedde ennyo naddala population yaffe wano e Uganda okuba nga tebwenyumirizaamu. Naye nali nkolako ka research akatinitini ate mu mawanga agamu naddala agatwetoolodde oba ne mu mawanga ga Africa ate mwanattu obusomesa bufunira ddala, simanyi kiri wano waffe. Kati nze save mu busomesa akasente weekali. Bw'oba otunuulira omusomesa ali all rounded oba ye muntu akyukana n'embeera nga bwe yandikoze eki nga bwe yandibadde okujjako gwe nga gwe weetadde mu kantu akatono n'ogamba nti nze bwe mba siri musomesa siina kirala kye nnyinza kukola. Ekisooka kino ky'abayizi bonna. University bwe muba mumaliriza vice chancellor ng'abasiibula abagamba ebigambo bino, go and use the knowledge you have received here to transform the communities. Kyategeeza wano twala amagezi gojje wano bakusomesezza ku university ogenda obiyambe bikuyambe okulaba ng'okyusa ebitundu byaffe gye tukola ki gye tuli. Olina kukyusa abantu bali mu community gy'ogenza okusaavinga ate gwe omuntu. Tosobola kukyusa bali naawe n'otakyukira mu bo, era bw'ogaana okukyukira mu bo oba okonye. Kati kitandika nange oba kitandika nabali bengendo kitandika naawe ne bali, kubanga buli muntu bw'oba tunuulidde man is a predator, buli muntu alya ku muki alya ku munne. Kakati ekyo kikuyamba okubeera nti buli sekita omusomesa akola ki agwayo. Nze olwaleero bwe nava ku university nkubuulire nakola mu ssomero limu lya Precious College Eruzira. Director yantwala bwe nagenda mu school practice yange yasooka yampa abaana ba senior 6 nangamba bw'oba osomesa ne mugaa sibasobola ddaayi. Director sisobola abaana bano nangamba siggwe osalawo nze kyenkoze eki kyensazeewo nange nasomanga nga bo. Mbadde ngamba nti eno muvaayo eno nga babawadde classes. Essomero lyerikuwa class gy'ogenda okukola ki, kubanga bwe tugenda ku school practice tetegeeza teaching practice. Otegeera nti oli mu ssomero lyonna bayinza in fact n'obutakuwa sector ya kusomesa n'okuwa administration oba ogenda kukola otya oba wagamba nti nze subjects zange zokka kwenkoze eki kwennemedde. Kakati omwami tekikoma mukomi mu kibiina wabula ne activities zonna essomero ng'essomero kwe lyetooloolera olisanga lyonna ng'olitutte kubanga ng'omuki ng'omusomesa. Kakati omwami yannyamba
kyanyamba abayizi banzalawa omulundi gwasooka kuyingira mu kiraasi akavubuka akato akabayingana nabo era abaana kiraasi ya history yalimu abaana 32 nensigaza abaana 19 abalala ne bafuluma ebweru bwe nayingira akavubuka tekajja tusomesa kati nensaba eyali head wa department ya history nemugamba de nkusaba nze mba nsetingira abavubuka bano ebibuuzo kubanga balinga abali mu bintu by'okuzanya nemba setingira ebibuuzo nga just kuyisa mutwe nga question interpretation nziramu ya kibuuzo yokka nganze kwenoonyeza max zaki z'omwana nembasuula bonna eyasinga namuwa 35 kyabatiisa nnyo naye kye nayagala okufuna attention yaabwe nti we nadda nga mmaze okumakinga empapula neŋŋenda ne mbawa empapula zange kyenava mbagamba nti nabadde mmanyi nti mulimu ensa naye obudde bwe musigazaayo butono nnyo ne kye mugenda okukola nkyewuunya buki bwewuunya naye nze ngenda kale kusomesa abo abaagala abataagala mwe mulaba tewali yaddamu kuva mu kiraasi yange buli muntu yajja bonna 35 ne babeera muki mu kiraasi yange ne mbasomesa kye nali noonya ekya tension bonna basobola okukola ki okumpuliriza akakodya ako wakajjawa wakayiyawa nalaba nga omusomesa olina kubeera mu kujjukujju okusobola okumalako n'abaki n'abayizi bwentyo tekiniko omutwe Katonda bwatyo bwe yakola ki ekyo kye yampamu ekyo ekiseera nembeerayo kakati head of department yakiraba atya yasanyuka kubanga we yasanyuka kyamuyamba naye nti nze abayizi nabawa obudde nga bungi obwange n'ekiro najjanga ne discussinga nabo era omwaka ogwo abayizi baayita nnyo ku Precious College director nampeera ddala omulimu nga yampakira nanzija ekisubi ku university olw'omukaaga ne Sunday nengenda ku Precious College nensomesa abayizi ate ku Monday kawungezi ku Sunday nenvayo nenzija nkwasaganya eja university nga bejino wasomesanga ng'okola nga bw'osomesa in fact waliyo n'ekirala kye mbadde era nkulekeddeyo nali asikaali wa university okumala emyaka 2 kubanga omuzungu gw'egambye yampanga $5 nange saamanya oba baafuna buzibu oba baafuna ki naye tezikyajja akati bwe zituuka nga tezikyajja neŋŋenda ewa principal bamitanga brother Bray yali muzungu mu America kyenava munnyonnyola ne mugamba brother kirabika nyinza obutamalaako naye sikyasobola kutta mwaka ndi nkola dediya ng'ate okusoma nkwetaaga naŋŋamba nina omulimu gumu wayino ku university nina omulimu gwa sikaali oli kati asikaali yali mu kiseera ekyo ng'agenda yali addayo ewaabwe naŋŋamba onaakola ne mugamba brother nja kukola ne bantwala ne bantendeka for 3 weeks awo nentandika okucapa ate n'omulimu omulala twaguyitanga gwa work study program kwalinga kuwoza bintu mu university munda abaana bamala okulya ku ssaawa 6 n'oyoza ebintu nate class z'essaawa 8 zagendanga okusanga nga dishes ziwedde ne buli kimu nodda mu class ate n'okola ki n'osoma awo basasulangawo emitwalo gyalinga 25 tegyabeeranga gya cash naye gyabeera mwezi buli mwezi gyabeeranga gya kuyamba kulaba nti omalako semester osobola okubeera nga osobola okumalako bulungi okusoma tegyabeeranga gya cash wabula gyayambangako ku courses buli courses y'ekisubi mu ekyo ekiseera yalinga ya mitwalo 13.5 buli courses basasulanga eri directly nga gye bazitemera ekyo kyatuyamba nnyo sinze nzekka n'abayizi abalala bangi abaamalira ekisubi kyatukwata mwali bangi abakikola nali mmanyi nti kyali kyabalondemu naye kale era ffe abaabeerangawo kyatuyamba kyatulera yalinga akyagala ng'ogenda ng'osaba naye era bajjanga ne bakunoonyereza si kubanga omuzadde azikuwa n'azimalayo
ate nottira omukisa gw'abaana abakola ki abanaku kyobe kitobe kyabeeranga. So kyenjagadde mu mboozi eyo yonna nti naddala atulaba ekikuwa kyakuyiga ki nti tobeeranga eyo noga nti anze biganye omuzadde sente tayina nolwekyo okusoma kukola ki kuganye omutwe gwo gw'oba okozesa. Munnamawulire munnaffe yatugambanga nti toli mwavu mutwe gwo gwe mwavu nolwekyo tokkiriza mutwe gwo kubeera mwavu gubeere muyiiya awo wennyini wooli gubeere nga gusobola okutetenkanya gumanye ki ekiddako fees zisobola kukola ki kuvaawa. Kale akalala ke mbadde njagala okumanya kati wali mu school practice ogambye nti wavangayo first school practice bweggwa olwo director akugamba nti sigala akuwa omulimo osome ng'ate bw'ojja okukola kale ne final gy'ole ogikolera ewuwe kati era wagikola oli mu mulimo mwennyini wakati nga ndi musomesa wa Precious College. kakati ba lecturer olwo abajjanga okusupervising bajjanga ne batusupervisinga emirundi 3 buli semester bajjanga emirundi 3 nti wafunanga abaasooka lutu esooka nga school practice etandise ate ne baddamu wakati ne mu kusembayo nga school practice eggwako. Mwagikoleranga bbanga ki? Bagikoleranga myezi 2. So myezi 2 mu second year ne myezi 2 mu third year. Kale kakati tuvuddeyo eyo mu kusoma katutegereko kuyiga Joseph owanyendo mukungwe taata yaani maama yaani oli waawa. Yiga Joseph azaalibwa omugenzi James Matovu. James Matovu yali musomesa yawummula nga naakaweza emyaka 2 n'ava mu bulamu bw'ensi eno yafa. Yakolanga nkoni emyaka 2 egy'obukulu. Muzeyi n'awummula. Ndi muzzukulu w'omugenzi Konkomebbi Lubega bali Kabuwoko we wali ekijja kyaffe Kabuwoko awo wetuli. Maama wange ye Nantale Paulina ali Bujjanjeru wana ekitovu wansi awo wabeera naye luli emabega yabeeranga Kasaka. Maama n'avaayo anko waffe ng'aguze ne Bujja najja ne tubeera naye Bujja era kwe kugamba nti kyatuwanguyira okuvanga Bujja okgenda ku St Paul ekitovu okusoma ne ku Moland Po awo kyayanguyira. Maama gyali mulamu enkuyegezi kyamukubira enduulu Nantale Paulina ali Bujjanjeru wetuli wetuwangaalira ate nange ekyengulu ddala wa kyamaani wange awo mwami Kimbugwe nange wenina amaka gange era gali Bujjanjeru wetuli. So Bujjanjeru yewaka kirungi nnyo naddala okumanya omuntu gwe tusindika mu ntebe ng'eyo ey'obukulembeze ayina amaka abeera mu constituency. Nina omukyala oli musajja mufumbo. Nina n'abaana gye bali abavubuka bato firstborn yakayingira senior 1 awaliyo mu guno omwaka. Bakuze siri musajja muto ddala. Muvubuka ovuddeyo oli musajja mukulu atuludde ddala. Ekyataata okuvaako mu myaka 2 ekyo kubanga ku myaka 2 nkiwa nti wali obwongo buno buba tebunategeera ki ekigenda mu maaso ku nsi. Wategeera ddi nti taata yagenda? Nategeera okusinga nakula nnyo ne jjajja wange omukyala azaala maama bamuyitanga Benenya Nakayima naye yawummula e Kasaka. Kati gwe nasinga okuwangala naye bange gwanvu kuba maama yali akola ng'akolera Bwanda mu ba sister. Yakola mulimo ki? Yakolanga maama aŋŋamba
yakolanga mirimu giri casual kuyambako basista naye yaŋŋamba yakoleranga nnyo mu department y'ekyuma ekikolawo sitiya mwe yasinga okukoleramu ekyo ekiseera e Bwanda. Awo mama we yakoleranga. Kakati yajja bwe nali ntambula. Taata wange yali musomesa. Yasomesanga ku St Clair Enkoni. Era waliwo abantu bangi abakolanga ne taata wange mu kiseera kino ye mwami Muwanga Dick. Mama yabandaga era yabambulira. Mwami Muwanga Dick kati ye musirikale wa Papa ali wano Nkoni we wali amakage. Ate mwami Kasozi bayidawo abantu bano sibasinkanangako nnyo ne tunyumya details. Mwami Kasozi owa Bright Grammar naye yakolanga ne taata wange. Ate jajja wange omusajja ne jajja wange azalibwa ne jajja wange omusajja ye yali sister eyali administrator w'essomero eryo bamuyitanga omugenzi Sister Christopher Nalubega agalamidde era naye ali Bwanda awo we bamuziika banga ddeneko ddala bwe tutyo bwe tubadde kakati byebyo byensinga okumanya kati eri mmanya nti muzeeyi yafa nga mbeera ne jjajja wange omukyala azaala maama kati nembeera nnyo ne kojja wange Francis Chiwewa nakati era bwemba mulaba ba anko bange bwe mamba laba ne mwami Genza Joseph bwe mamba twala mbalaba mu kifaananyi kya taata wange okulaba nti bakola omulimu munere okuvaamu yiga Joseph olwaleero gwokola ki gwolaba omusomesa omutendeke ekitegeeza n'akalandira kaaveeyo taata yali musomesa kati kali awo ne maama naye wuuyera kali awo emirundi ebiri. Ewaka maama yazaala abaana 3 naye ffenna tuli basomesa ate ffenna tuli basomesa ba secondary ate mukitadde ku level endala kyalo oyo watendo. Ate yakolanga emirimu giri casual nnyo maama kubanga okusoma nti mwenna muli balenzi omu muwala abalenzi tuli babiri. Oli wakumekamu first born mu Gulanda ze mu Gulanda ekisinga okusesa ku mukadde kimu ali determined nnyo. Maama waffe bwe twavaayo twajja wano ekitovu ku rest house mu nyumba ey'abafaatha abakadde ne bamuwaawo omulimu gwa kulima mu lusuku n'okusalanga essubi kakati eri ensolo bikka olusuku. Father yatuwa omulimu ebbanga lyonna yatulera bamuyita Monsignori Joseph Kasule saawa zino ali ku ssaza awo yatulera nnyo ebbanga gwanvu tulera emyaka egiri mu 20 maama nga akola ku rest house naye nga ffe twasaabanga essubi tulyetikka tuliteeka mu lusuku ne tukuulakuula omwo maama okumuyamba okulaba nga afuna ssente ezitusomesa mu primary gwe mulimo gwe ogwalinga omukulu. So wendaba omwana adda mu kuzannyisa okusoma ndaba nga kyaliko takimanyi era nze mbagamba omwandiisi omu yagamba nti atya omuntu ayina peeni n'olupapula naye n'atatya abasirikale 100 abayina emmundu abatabatya kuba ekimutiisa omuntu ayina peeni n'olupapula nti bw'oba topulaninze lutalo ku lupapula tosobola dduwangula. Akati kitegeeza mu nsi mwe tuli bw'oba tosomesezza mwana kumuyamba naffe kye tuli tetwandikibadde ne betuleze nabo tebandirereddwa. Olina bye wasubwa olwa taata okuvaawo oba olyawo nakati era bye biriwo. Ekisooka nasubwa omukwano gwe nagusubwa ne bagamba baana abalenzi basinga omukwano guno gusinga kubeera wakati waabwe ne bamaama then abawala ne gubeerawo okusinga wakati waabwe ne bataata. Bw'obeerako ekikunyigiriza muzeeyi musajja omulowooza
era ogamba nti kale basinga waali tebyandibadde bwe biti waliwo ebizibu byotuukamu n'olabanga obuvunaanyizibwa bwe singa waali yandikugambyeyo ekigambo kimu oba bibiri kati siina nnyo kifaananyi kya interaction na taata wange sikirina nnyo mu bulamu era nfaayo nnyo ku baana bange okulabanga bafuna omukwano gwa taata ogukola ki wasubwa ya noza atera n'akafiza awo kayingiriramu kuba ndowooza wano maama yalinga atoba okulaba byonna maama ne mwami Kiweewa Francis kojja wange ne mwami Genza bakola omulimu gwa ttendo okulaba nga tuli olwaliro kye tukola ki kye tuli si byangu lugendo lunene si byangu naye byonna ekitiibwa ne Mukama bya ttendo abaddewo kuffe ku lwaffe kati ate bino ebyobukulembeze obiyingiriramu wa kuba kati ewaka tewaliyo nakalandira ka bukulembeze konna kakati ewaka sijja kugamba nti ndabyeyo abadde kansala asaamulabako kuba taata wange asembye okuwummula Muwonge Charles kye namumanyaako nti yali musajja muyimbi owa church era nga mukulembeze mu ekyo kiki mu eyo sekita naye yali taliiyo tewaliyo wadde no ali kakiiko kerosi mpozi keekabwoko yaliko ng'owa defense yaliko ng'owa defense naye interest mu byobufuzi ate n'ogijjawo era sijja kulimba nti mu primary nabeerako prefect sijja kulimba nti mu secondary nabeerako prefect saakisobola okubeera ku guild council ya kati awo enzija bwe ntuuka ku university 27 saasobola genda kukola orientation eya wiiki esooka ng'abayizi bwe bayingira mu university nze nali nkyakakkalabya mirimu okufuna transport na biki byengenda nabyo university by the way mbadde neerabidde okimanyi nze ku university nagenda na kikapu kyange saayina case bino babiyita byani Kampala nnemye oteekamu ngoyezo ekibbeeyi kye nasinga okuteekamu gwali mwiko na birigi bye nasoosaamu kubanga bye nali nsinga okukola ki okumanya mufaliso nagundi omufaliso nagufuna Kampala nagugula eyo ne blanket ne suuka nabigula eyo saagenda nabyo nti nava nabyo waka w'amasaka era olunaku olwo nzijukira maama yeyansiibula yekka ne muga maama nyenze nangamba mwana we nkwagaliza birungi bikola ki wabigula kwolwo lwogenda bisinga kwolwo lwe nagenda lwe nabigula nasangayo omulenzi gwe nali nasoma naye siniya 6 bamuyita Mbuga Eden gwe nasangayo bwe ntyo bwe twabeeranga kakati bwe natuuka nembuuza ku university wano nsobola kukola ki ekisobola okukulabisa amangu nti ne bw'onooba oyina kizibu nga omuntu akwanguyirako okuyamba outstanding exactly nagenda mu church mu kwaya ya church twasabanga buli ssaawa emwezi w'okumakya university yabanga ne church egiina nakati weeri St Mountain weeri kati nga navaawo ne ngenda nensaba ku makya ne ku Sunday nga neetaba mu service nengenda mu kwaya mwabeerangamu abasisita bangi kakati mu kwaya mwe nabeeranga nenkuba engalabi mpola mpola naye olunaku lumu ne ngamba nedda wasangibwa omanye ebivuga engalabi nali ngimanyi ku Molande Pond nagikubako ye tuulu yange yokka gye nalina ndowooza mu bivuga gye nali nsinga okumanya kakati ninkubanga engalabi mu church nemanya abasisita bangi mikwano gyange kati bwe namala ekyo be nasulanga nabo baali mu sekendiya olunaku lumu beeteekateeka nasulanga n'omulenzi bamuyita Kirinnya Herbert ne Eden twasobola okupangisa ennyumba emu nga tusulamu abantu 3 okusobola okumanaginga rental houses kakati bwe baba beeteekateeka nange mbagamba naye lumu nange nja kwesimbawo kubanga okwesimbawo kwali gwagwa 10 ate nze nayingira mu gwa 8 kakati
ntandika kubeerawo bwento nga mpulira omutima gwagala bwe gunsikaasikanya. Kakati nenjagala nnyo ekitongole bakiyita Enkoba za Mbogo. Ku university waliwo omwami yali akitandise kati bamuyita Mwami Senkai. Akola ku CBS Radio, akola ne ku TV naye akolako. Kati Senkai yasooka okubeera chairperson wa Nkoba za Mbogo ku Kisubi University. Kakati najja n'atwagazisa abaana Abaganda okulaba nga tukiyingira abali ku university okwo, nange mwe nakiyingirira. Kati bwe nkiyingira Senkai atugamba situkoma wano, mujje tugende ku Data Mine Technical Institute e Kampala. Katugenda ku Data Mine Technical Institute. Ku Data Mine Technical Institute twagenda nga tumanyi tugenze ku bya Bwakabaka okumanya n'okola kino okutegeera n'okumanya nnyo ennono. Bwe tutuukayo twasangayo abantu wano wammanga, twasangayo Weekitiibwa Mpooga, twasangayo Honorable Medard Segona, twasangayo Honorable Nambooze, twasangayo Honorable Mwanga Kivumbi, Honorable Kasibante ne Lukwago, Council Lukwago, Mayor wa Kampala. Bwe twasangayo nga bakuŋŋaanyiza abayizi bonna aba university mu matendekero ag'enjawulo, abavudde Makerere, abavudde Kyambogo, abavudde Nkumba, abavudde Kisubi ne Technical Institutes endala zonna eziri mu kibuga awo. Era twajjuza hall eya Data Mine Technical Institute. Nze nno nali simanyi n'essomero lyali lya Weekitiibwa Mpooga, nali sikimanyi. Kakati ne batubuulira ebigambo ne bitu inspiringa okulaba olwaleero nga tuli bakulembeze nga bw'otukola ki bw'otulaba. Kati ekyo kyatuwa omukisa bwe twadda ku university ne ngamba abaana bensulwa nabo nti ngenda kwesimbawo nga information minister ku university. Ne bwe naabasiiseemu ruutu eno naye university naaba entegedde kuba emyaka gyange nkyagikola ki nkyagiyina egisobola okudda okukola ki okwesimbawo. Neŋŋenda ne tujjayo empapula mu kiseera eky'okujjayo empapula. Senkai ye yali owa EC owa Electoral Commission ku university, yali chairman. Ne tujjayo empapula, ne maliza okujjayo empapula, nefuna ba seconders, neŋŋenda neŋŋamba akale kanvuganye just bya mpola mpola, kumbe kye saalowooza mu mutima.